nono mchala bamita chola Barbara. Madam Barbara Mukama yebazibwe. Amina nyabo yebazibwe. Mukuliko omwaka. Kama yagutusobozesa era tukkiriza okulaba obulungi bwe mwaka guno omupya. Omulabi akulaba essaawa zino ku Tagi TV ayagala kumanya leero Madam Barbara azze na bubaka ki oba nsonga ki eriwo nga mmwe abategesi? Madam Barbara azze n'obubaka obw'abaana nga baddayo ku masomero twagala bafune okwagala kwa Kristo okuyita mu kuzannya. Barelaxinge, benjoyinge, stress ya holiday yonna bagireke wansi. Basobole okuddayo ku ssomero ng'obwongo tebulimu kintu kyonna okujjako ebyo byonna bye bagenda okubasomesa nga basobola obbikwata era beekiseeringe. So y'ensonga lwaki tuorganizinze abaana okubeera nga bajja okuzannya. Okuzannya banyumirwe bassociatinge ne bannaabwe. Bebuulire biki babadde bayita mu holiday ne stress eyo kubanga ebavaako nga beetegekera okudda ku masomero 2024. Bino babisuubira ddi? Bino bisuubirwa ku Sunday eno ennaku z'omwezi 28 ennyabo. So ennaku z'omwezi nga 28 mututegekeddewo wano eno era baani abategese? Open Church Kampala yetegese okuzannya kw'abaana bano kutandika essaawa 6 ez'emisana ne kuggwa ssaawa 11 ez'akawungeezi. Tusuubira abaana myaka okuva ku 3 paka 12 okubanga bali wamu naffe wano. Tulina ebyokuzanyirako bingi, bouncing castle ezo babuuke stress yonna bagejjemu. Tulina bottle feeling, saaka racing, okuwuga. Kwegamba kijja kuba kyamaanyi wano ku Holy Farm e Nansana. Kyorganizing baba abakitaddemu obudde ne ssente kyabwereere nno. Jjukira abakitaddemu obudde ne ssente beba Open Church Kampala. Lwaki musazeewo ekintu kino? Tulabyeko ebivulo ebyenjawulo nga abategesi bavaayo ne bateekawo omutemwa gwa ssente. Lwaki mwe muvuddeyo ne idea egamba nti ekintu kino kyabwereere? Ekintu twagala kibeere kyabwereere kubanga abazadde bakyanoonya fiizi. Ate omutandika ogamba omwana n'ogenda okuzannya era nakyo kibeereko ssente. Nedda ffe nga Open Church tuli kanisa enzadde. Twagala abaana abazadde baleme kufuna mugugu guno. Omwana addeyo ku ssomero nga talina stress n'omuzadde nga talina stress. Kanoonye fiizi ffe tubajjeko stress yaki y'okuzannya. That's why Open Church ekitaddewo nga kyabwereere abaana bajje basanyuke. Ate tubakubiriza abazadde jangu n'omwana wo olabire ddala omwana wo. Abaana baffe tubayiga bulungi nnyo okuyita mu kuzannya. Omwana wo bw'anaaba atudde eri yekka bw'omu ojja gamba lwaki owange taasosietinga na banne. Kijja kukuyamba gwe okutegeera omwana wo ate nawe gy'omusindika ku ssomero. Abasomesa bakugambe omwana wo ono tayagala kwasosietinga na banne. So tuvumbula nnyo abaana baffe okuyita mu kuzannya. Olabe nti owange ali aggressive lwaki akuba banne. So kituyamba okuvumbula abaana baffe n'engeri y'okubayamba okuvakaminga ebibadde bibakola ki bibatawaanya. Yes, ng'ekkanisa ensonga lwaki tukitaddewo. Omulabi atulaba essaawa zino ku Tagi TV yandibadde n'ekibuuzo omutima gwe ng'agamba nti lwaki aba Open Church bavuddeyo ne idea eno ey'okutegeka event eno bwete? Open Church nga bwe tugambye nti era ng'ekintu bwe kiri eky'obwereere. Open Church tulabye nti ebiseera ebisinga emizajjo gy'abaana bano bagiteekako ssente abaorganizer abalala. Ne balimitinga abaana. Si buli muzadde nti asobola okusasulira omwana ogenda okuzannya. Era omuzadde atajja kusobola ajja kugamba muzannyira awo awaka mwepenera awo. Naye ng'abaana bano balina bingi nnyo, emizannyo mingi nnyo gye basobola okukola ki okuzannya. Ate ne kijjayo omuntu waabwe oli ow'omundana like essanyu ly'omwana. Nolebye ddala omwana wo omutuufu ng'azannya emizannyo egy'enjawulo. So twayagadde tuteekewo emizannyo egy'enjawulo abaana babeere exposed bajje essanyu lyabwe relax. And even go back to school where their brains are really clear and smart. Y'ensonga lwaki twakikoze. Abantu ab'enjawulo bavaayo ne bategeka ebintu bino nga balina ebigendererwa. Mwe ekigendererwa ki ekiri mu kutegeka event eno y'abaana? Twayagadde abaana nga tebannadda ku ssomero barelaxinge. Obwongo like budde bupya. Kubanga okuzannya kujjako stress nawe kobeere mukulu
naye omuzadde bw'onolaba omwana wo ng'aresingira musaaka n'owogana n'osanyuka ojja kulira nga stress emu ekoze eki ekuvuddeko. So there is that which you want to get out of the children as well the parents. Kyovula nga tu encouraging omuzadde jangu n'omwana wo omukiyaringe omuwagire. Omuzadde omwana walaba omuzadde we ng'amuwagira agamba mu butuufu kibayamba okweggulawo gye tuli ate era enkolagana yaffe n'abaana yeyongera okuba ey'amaanyi. So ngaffe open church twencouraginga enkolagana y'omwana n'omuzadde naye ng'ebiseera ebisinga tetusobola gifunira waka ng'omutuma omulimu guno naguli naye banga muzannya n'omukiyaringa n'omuencouraginga alabira ddala nti muzadde wange ali ku side yange to support me. So ne bana abaddeyo ku ssomero after cheering them and supporting them through play ajja gamba surely kyono mugamba soma nnyo nja kutwala n'olulala Qualifam open church ozanye ajja ku looking forward to that event again. Omulabi atulaba awulira nnyo ogamba open church yetegese event eno. Open church musangibwawa? Open church tuli wano ku Holy Farm e Nansana. Era nga basically biki bye mukwasaganya? Open church ngera ekkanisa bw'okiwulidde tubeerawo n'okusaba buli Sunday. Tubeera n'okusaba buli Sunday okuva ssaawa 3:30 mpaka ssaawa 6. So tukwaniriza bw'oba oli eyo ng'oli free oli mu Nansana n'ebitundu ebyetoolodde ojje tusabeko naawe tukwencouraginge mu Katonda. Tukkiriza Katonda nti omwaka guno buli muntu bw'anaaba yeewaddeyo Katonda ajja kusisinkana obwetaavu bwe we buli. Ebivulu ebintu abasinga bategese abasinga ebintu webitu baba babitegese bafulumya naye mpulidde awo tugambye nti kino ekintu kiri for free. Mwenga abategese ekivulu kino muyinako abantu abataddemuko ku kasente. Fefe nyini tuli bazadde era tuwulira ku lw'omuzadde owa wansi atasobola kusasulira mwana we wabweru. Temuyinako ba sponsors bonna abatadde. Tulina ba sponsor. Fefe nyini tutola mu nsawo zaffe. Tukyetegekedde okumala ekiseera ne twekuŋŋaanya ne tugamba kiki ekisobola okuwa abaana baffe nga baddayo ku ssomero. Ng'ekkanisa ne tugamba nedda buli muntu aleete ky'alina kuba naffe tuli bazadde abaana baffe tubaweemu essanyu lino nga tebannaba kudda ku ssomero. So nga tumaliriza njagala okatirize ku nsonga ey'ekifo olunaku ne fee. Ekifo Holy Farm e Nansana. Bwoto ndaba kirinaanya akatale k'e Nansana nga wakatandikiriza okwambuka awo. Holy Farm erabika bulungi nnyo, kifo kiyooyoote kirungi nnyo, okuyingira kwa bwereere. Tekiri kusosola ani okuggyako emyaka 3 ku 12. Sunday eno yennyini. Omuzadde takirizibwa? Omuzadde jangu n'omwana. Kubanga security omuzadde naye wabwereere. Omuzadde nawe oli wabwereere. Gwe kye tukusaba jangu okiyaringa omwana, jangu omu-encouraging, jangu omu-supporting nga azannya. Omwana twagala awule nga ali safe and secure nga oli ng'omukiyaringa. Muzadde jangu n'omwana. Tetwagala tesa omwana wange yabuze omwana wange kinedda. Jangu n'omwana for security purposes. Naawe omuzadde oli wabwereere tewali kyakusasulira. Ku Sunday eno yennyini ssaawa 6 paka 11 ez'akawungeezi. Situyo era nga tumaliriza nga gwe omukyalo omuzadde oluwumula lubadde luwanvu, bubaka ki bw'oyinza okuwa omwana oyo atulaba essaawa zino? Bubaka ki bw'oyinza okuwa omwana oyo? Abaana oluwumula lubadde luwanvu, ebitabo tetumenye ebiri uniform, tutandike okweteekateeka. Kyovula kino kitaddewo nga bukyali tufune obudde obwogera ne bazadde baffe. Oyinza okwogera newe tumala okuzannya wano n'oyogera naye oba n'abantu abanaabeerawo ba church members okuwa counseling. Bwe tutandika okusoma weeyisa otya ku ssomero, abasomesa obayisiza otya banno, interactinze nabo otya. Kyobalaba okuzannya kuno kugenda tuyamba okuinteractinga n'abaana abalala. Ebiseera ebisinga interactinga n'abawaka bokka, ozannya n'abakumulirwano, naye tugenda kuva mu Nansana mwonna n'ebitundu ebyetoolodde tuzannyire wamu omanye nti ne ku ssomero abaana bava mu bitundu ebyenjawulo naye sobola okuzannya nabo. Kubanga tosobola kuzannya bw'omu n'omalako. Tulina bingi ebyokuyigira ku bato bannaffe. Jangu oyige, jangu osanyuke, jangu relaxinge era onyumirwe. Obugambo bw'obusembayo? Mwenna abazadde Nansana n'emiriraano mbakoowoola muleete abaana ku Holy Farm e Nansana ku Sunday eno yennyini nnaku z'omwezi 28 okutandika n'essaawa 6. Emiryango gijja kuba miggule paka saa 11. Leeta omwana wo anyumirwe, azanye, arelaxinge, ajjeko stress ya holiday yonna
ate obwongo bubanguke okuyita mu kulaba ebisingawo ku byabadde amanyi mu environment ye. Bingi nnyo bye tubasuubira, tujja bayambako counseling abaana. Mwira omwana ono annemye agaanye, ojja mutuwa. Tulina abakugu mu baana, tukoze n'abaana ze kennyini nkoze n'abaana emyaka emingi, okuva ku baana abava mu maka n'abaana ababeera ku nguudo. Nina obumanyirivu mu baana. Jangu twogere n'omwana wo, tumuyambe. Tulinamu abasomesa bajja muyamba okumugamba nti kino na kino bwe kiti bwe tukikola okusobola okusucceedinga. So tulina abakugu bonna mu area z'abaana. Jangu n'omwana wo tubuulire ensonga ye, tujja kuyamba engeri gy'onookikwataganyamu omwana ng'atandika ttaamu 2024. Tubaagaliza buwanguzi. Amiina.